Inside Story Uganda, real source of political updates. Kwota bwezi mu government ijja kubeera y'abakazi bo sitebali badde bakazi oba bavubuka bo bali competent mbadde munnamufunayo temukiimplimenti babazungu bakola ki mwe bali baagala asobola si kulondo si lwakubanga muvubuka oba muddugavu oba mwiba asobola kati temugaa nti oyo tetunna yes etteeka weeriri abakazi balina kuba bwebazi naye tetuyinaamu oba tujjeyo omukazi akulifayinga byombi byanjawulo tugeke woman representative oba a competent woman representative. 1924 abakazi batandika okulonda mu America omulenda 29 nga baga nti tumulina issues mulonda musajja mulungi era bapulezidenti ba America okujjako abatono ennyo n'abadde basajja balungi to appeal to the women sese abaddugavu ne balonda mu masaza agamu bajjanga batambula mutirula baani ba George Powell bagenza okujja ku Israel abaddugavu b'Obama nga si kujjuza kifo kukiteeka mu muddugavu naye okufuna competent person omuntu asobola wati tunnamufuna ekigira kikola ki kigira kibeerawo fe tujjuza bujjuza ye challenge yaffe etteeka ligamba abakazi bwe bati balabiramu avuuka banakikirwa bati so fe tuleeta buleesi kasita kiba nti mukazi okutuukiriza ki tutuukiriza ekyetaagisibwa requirement kati ekivaamu kiki nti non-performance kuba gwe waleeta kujjuza bo bali bakkiriza ne bagaa nti meriti omuddugavu okutuuka okutufuga ayina okuba nga tumuprocessi n'afuuka omuzungu n'asigala kala yokka nti bw'otuuli Obama era mu America yennyini kuba was processed through American system ono omuyindi ow'Ebungereza era bamulabe nga tapafuminga bulungi ne bamuleetera former prime minister akomewo minister foreign affairs ono tebajja mumujjako kuba bazanya ebintu byabwe nti bajja omukazi mukazuma mu African Union ne bamutwala ewaabwe nti omukazi agenda kubeera prime minister wa Bungereza omukazi y'omu agenda kubeera president wa America byagaana Zuma ekifo kye kifiira bwereere. So bino ebintu bali abazungu bo tebakolanga mu kugamba nti kino no ekiri kyonna ky'osobola okukola kugamba ku mikolo egy'amaanyi waliwo abatalya ennyama babafumbira ebyennyanja wetegedde that's one ojjuza bujjuza kifo oba tutuuse mu kiseera okubeera ne qualified ki n'abazungu bwe baleeta eddiini bakabana egindi ba Brown enamirembe baani abazungu babeera wano until time asembe bamuyita bulijjazi omuzungu asembe kuba bisonga wano bulijjazi ebusoga why they reached a level tikati eddiini bwe tugibakwasa bakola ki era ku independence kyatukola bubi nnyo Africanization did you have people tugenda kufuna independence mu Uganda nga tewali qualified medical doctors abali ku high level abalina ebisaanyizo nga tulina aba batuukiridde wanti Obote did Obote yagenda mu parliament n'ayisamu egundi motion nteeka nti bannayuganda bonna abali mu ministry ya health nga batuuse ku level eya medical assistant bafuuliddwa baddukiza mu parliament si qualification abazungu babatuulako bali because of the bazungu education basobola okukola abaana bava wano ne bagenda mu university mu South Africa amawanga agakyali wansi ne bavaayo ne basomesa owa senior funga ate asomesa university why our standard of education has been
high. Naye kati tubizanyeddemu anti it applies yonna ti ministry education bwogibala experimental theories eyakaleeta mpitirivu naye nga banoonya kuwandiika bitabo expired courses nga ziruddawo where is an expired course mwabirabawo somebody was bringing ideas okulaga nti nze nsobola nze na ideas mukozi talina era navayo nenkibajunjula teri course mu nsi gye basomesa mu university etalina value. It depends on your society. So education system yo nereeta omuntu n'atuula n'awandiika omutwe expired courses naye ng'onaagala kuleeta ng'avudde mu education baddemu bakole ebitabo ebipya oli nayiye ekikwate kye expired courses ziriwa zitulage is the level of your society. Nze omwana ntawaanya nemutwala kusoma psychology mbadde manyi mwatereera toyinza mabigawo mbadde manyi mwatereera atunaatera okutereera kubaza nakugamba nti abaganda tulina culture yaffe omwana akuba ekitaawo amukoleraki mu culture yaffe tekirimu it was not anticipated but I'm now applying modernity nze nja okukola kati kyekyo n'amawulire g'oyogedde amawulire gatipendinga ku society values nti Abamerika bo theory bagiyita libertarian theory mu mawulire. Libertarian theory ekugamba nti leka abantu bawandiike ab'amawulire society yegiremu. You create a marketplace of ideas where people come and buy and reject it. Kakati wano society n'abantu bafaanagana. Society society teri eri galibo kyovola bantu mmwe bo bacontaininga information era nze mwe bagamba kati nga gwe moderator mbabuulira ti nze ndaba cause lwaki abamuli ba Uganda tebali ku mutindo sibagagga nga bagajja obuzo galembekeramu bagagga. Why? Tikakati oli akwata sente ze budget ya movement weri billions ku media kakati board bazirya bamala ozirya ne bahala senga gwe. Nze nabagambi program yonna eyananalane movement census ebiriko sente zabyo program esibyogerawo omugenda kuwulira eddoboozi yange nange mumbalira mu bakoze eki kati gwe era nange nabategeeza kiriwo lubakyoya abo bannannyini yako baani balina ne budget Museveni yawa bakuba amasimu seremba ani nakwatako omuvubuka awo ng'alina essimu kubakubira n'ateeka ku muzindaalo naye bali babawadde ssente babawa kati gwe moderator lwaki omukkiriza gw'omuyiseemu is a page of mercenary babeeko ekintu kye batunda bayiseewo bakirina budget sente yaabwe kino ti abasajja bano balina ttiimu yaabwe bwe baba bassa omuntu bagenda gwe bagobeza bafuna embwa yaabwe ewunya bafuna gye bagikutikkirako bafuna gwe bagitikkako ng'ayogera ebirala byonna omwaganya talina wagwisa bwe baba bakubye ne bootuuza press conference tebiyitamu. Kubanga bobanga ddala mwasoma amawulire bulungi minisita agamba atya mbu musimayiringira abagenyi ne mukiyisaamu okakabakake oyo ye muleke naye oli ayogedde ne bana abakireeta eri abantu. Why would you bring that? How does that make you? And minisita takimanyi agamba ti bwe batoireti pepa ebuze muginoonye w'omusajja eyasiibye ayina eyasiibye abate toireti pepa muyala era agenda fulumyaki kakati abo bye boogera abo bye boogera abagule zembagireka. That's why they fear me. Zinvuma nze sivuma omusajja gwe wakubidde akayumba kasimayiringe owaboda goganye okukola asimayiringe amaduuka mugaggaddewo bali banoonya n'akaseko kaseko ki bajjewo akaseko ng'okubya amayumba gaabwe naye nga Ethiopia abasajja tebatambula
kyosooka okukola nali ngambye nesembawo 2 ngenda kugula Costa ntambuza abantu batambule Uganda. Yes, they urge from an uninformed point of view. Smile tutya nabagandi kali nani insoboga bwategeera nti Fahad agenda kujja mu 75 bo ina insoboga yagamba banange tukyaliza omugenyi abaana bonna b'amasomero g'abakatoliki muveeyo tujye twaniriza omugenyi ng'abaana bali mu sapule. Fahad yagamba ino si abasiraamu nida sebo onimba naye liyakola akantu aka nti amasomero ago gonna agali Gisu gonna mujye mwanirire Fahad oba sapule bazibawadde. That's why Guraji Mapera House, Church House, Fahad Building biri ku luguudo lumu. Mapera House, Church House, Fahad Building. Yes. Edini ssatu zonna ziri ku. Anti buli omu agamba munne nti nange wendi. Nze omusiraamu wendi. Omwangirikaani wendi nange omukatuliki. Era nagamba musiraamu gandi gwe totegeera. Nti abalokole abooganya ku nguudo abateekebwawo to tell you this is a Christian country. Bw'ogoberera Kibimba gundi ey'omuceere gundi Mandela National gundi byonna biri ku luguudo lumu. Abachina otegeere nti we have a Chinese influence here. Kuba singa bali tebaagala kukiraga obole bandi badde eri kakati ekyokubiri nti because of the media is poor bali taking advantage. Why is it that I'm the only one who is pursuing the organization in Uganda? Bagula. Nti ensi yonna yali badde ku kintu kimu kusokola abantu. Lwakyenda avoid the hospital. And to get this organism, they must kill a person. Babi kujjamu ogulira. Ebyo abafudde tebikola. Is there a concern? Amalwali yagama agamesa ne babikoleramu. Is only me. Why? Amawuli baga compromise. Be ekibi. Kyobola nze mbagamba. Nti mu biseera by'okulonda nze nkozesa bugero. Mu biseera by'okulonda ba politician babika Geyena. Mu biseera by'okulonda. Olina okutegeera Geyena okulonda oba olonda Geyena oba ggulu. Musajja agenda mu ggulu. Tugenda mu kalulu. Musajja agenda mu ggulu. Bamugamba nti ate yaligenze mu ggulu. Namuga chambers waliwo 2 naye okusidisaidinga omala zirambula. N'agenda mu muliro. Mu Geyena yasangawo omuvubuka akubya kasuuti enabaana babala bakola ebyo ng'obiraba oba bakunyumba nkozesa bugero agenda okuyingira munda ng'endongo evuga mu Geyena waliyo endongo bakyetuusaako ndongo evuga bawemula naga nti naye nze obulamu wange bwe mbaddemu ku nsi bwagala wano we wafaanana ati mu Geyena n'erigendayo mu kyempe ey'okubiri yasanga bambadde engoye enjeru batendezera Katonda. Ebyo ne ku nsi byantama nze mbadde sisoma mu nzizeeyo. Agenda okuddayo ng'ekifo kyakyuse dda ng'embooke vuga Luciferi kyakola abantu we yalese abeeyambudde tebaliiwo badduse dda omusajja nagamba lusiwe nalabye Luciferi nabugabo wano walabye naye Geyena nange ngitimba kiri kyadde kirango Geyena efaanana bweti Geyena entuufu nga erimu embooko erimu empi erimu n'okwokya omuliro naye wano mu kugiranga Geyena yalaba ndala. So Geyena ina ba advertisers. Ndiwene obuuza omuntu. Bana omusajja ayogedde. Ayogedde ki? Ayogedde akanga akalwa kamazi. Naye ayogedde ki? Tubuulira ayogedde ki? Ali ku Geyena. So bwe tugenda mu kulonda. Tulonda ebintu kimu ku bibiri. Either ggulu oba Geyena. Naye Geyena yogera bulungi nnyo. Luciferi atimba Geyena. Mukukunavu. Luciferi atu. Kagani mwemba buli. Temugera kufuna ba positions wa. Olaba olonda Geyena emyaka 5. Ate alternative yoki. Si Geyena. Wanetandika olaba bali mu ndongo bali mu kudigida bali mu kukuuka. Kati if you analyze Bobi Wine
aweddemu. Bobi Wine w'amaanyi yafunye ne Dr. Besigye kati mulimba w'amaanyi nnyo kati. Bobi Wine is an agent ow'abano. Bobi Wine mutumbi wa Guyena musajja owanuupu osanga omusajja ataddeko akakufiira kugenda nze kanyingire muno ewafana kozi Luciferi yennyini ekintu kye yakitunze akibaguza kubanga kali kankoboolere lokwati Bobi Wine bati ebitooke nga tebabiteekangamu mu Kampala nga Kampala ali bubi. Lwaki muwooze amala kuba babbi mu Kampala naga nti amujega gye katukolere n'asimbamu ebitooke. Musimbi wa Guyena ayina abamuli emabega. Bobi Wine omulyako gayogera ku organic case. Luciferi mutimbi wa Guyena bano byafuzi batimba Guyena naye mukituukirako bo kye batimba baba bakimanyi wa ebitooke Bobi Wine yabisimbako mu Kampala. Lwaki anti bo muwozi talina publicity bateekawo akakiiko akagoba enguzi akagoba ababbi akakulira sibetika kano kali internal kali munda tetukalaba babbiramu ssente n'ayingirawo corruption yamubakoleddeko n'amaanyi era ebyo ebyokusobolera baganja basi babadde baleese ekibinja babalimbye bavudde India bavudde China. Omuyindi n'omuchina beekwatira mu malwaliro omulambo gwe bakuba bagutwala woye yabaleese. It was found out these are criminals. They are wanted in America, they are wanted everywhere. Do we need, you see, abasajja banira muba batimbira Guyena temukitegeera. We started Mulaga announced that they had a successful transplant of heart nachi. Basoka ku mutima ne bagamba abalongoseddwa bambi bali bweru ono yabaddemu emitima ebiri omutima kitegeeza byombi bituufu si batimbi ba Guyena nti gwe bajjeemu omutima eyaguwadde munne bombi bali bulungi tikanoti okujjako ngono yabadde ayina emitima emeka wali ayina emitima ebiri kyekibuuzo ekisooka Gwonya yali mukwano gwa Wanchimanyi. Nze mbaga nti obugere obufe bwatuyamba nnyo to sharpen. When you are talking to educated people, use good similes. The problem of Akagero, mulowooza abavumi. Kumbe yaba akulaze ekiriwo nti mmwe transplant ekisooka abalwadde bombi bali bulungi. Ono yadde ayina emitima ebiri. Kuba enkima empakagero kobaddolesa mukwano gwa Gwonya. Wanchima enkima nga bwe lwagenda okugenda mu nnyanja abeera ku mugongo gwa Gwonya. Gwonya n'amugamba nti mukwano gwo maama mulwadde nnyo naye ayina ekirabo kyayagala okukuwa teyalifudde nga togenze. Naye usually enkima yeebereka ku mugongo gwa Gwonya ne basala ennyo ne bagenda mu nnyanja. Bali bamukwano nnyo. Atuuka mu kkubo ewatali miti gyonna. Namugamba naye kituufu nkuboolere mama wange ye mulwadde naye baatugamba nti asobola kuwunyizibwa mutima gwa nkima. Tewali muti gwonna tewali kibira talina wayinza kwekwata. That's why for us we release quickly. Enkima yamugamba did not panic. Omanyi wakoze bubi nze ku maama wo omutima mbadde ngumuwa nefe enkima bwe tuba tutambula emitima tugireka Gwonya naaweta. Gwonya naaweta badde bakima omutima. Kyokka gyamuzza Wanchima waliyo emiti era bwe kaatuuka ne kaseka mitima tugireka kafe enkima tetutambula na mitima. Kati nabano balongoosa omuntu alina emitima ebiri oba yali teyeetaaga mutima bombi babiri balamu ne bakugamba we have successfully Ugandans. There was no foreigner. Now, why do you need an Indian and a Chinese? Yeah. Bago Chuba wano. Badokita Bachube Kenya Jebariji Mulaga. Chuba is in the Kenya Badokita. Nenga bari trained for export. Bari trained Chuba ne Italy bebasinga basawo. You don't abaloma bakola dobu sawo. Chituita Caesarean okulongosa omukazi.
Emperor Caesar w'Abaroma bwe bamuzaala bwe batenyina balongoosa mulongoozi kibayita Caesarian kiva mu Caesar. How many years? Naye Abacuba bano babagobawo. Why? Tebasobola kusokoola bantu era bajja kubattira ku bantu. Omuzungu mugezi nnyo. Omumerika yabakuba ssente. Nakuba teyagoba yagamba omusolo teziyamba bewamu mwabi w'omuntu omu. Ate ne bagamba nti nono akulembedde delegation naye tuminako reports ez'enjawulo. Kaka singa kye bagamba nti such a serious matter would be negotiated by diplomats and ministers of Museveni yakutte mukudde bagamba gutukumanyi gutubamulaba namulaba kakati ogowa teyagwa agowa bali banoonyaamu kino who is going to come teri diplomat teri senior minister of foreign affairs and wale family member balinga bamenako report. In fact singa mwatwala delegation endala bali kibaddiziza Omumerika ajja Omumerika alinga musawo Muganda genda ogula akakomo ekayenda kane negwe tukola ensawo olwo omusajja tabanansa agenda okutuusa ku nte nga zaakwenta akuyingiza mu kitimba kye where you cannot come out easily. Ate biri bintu zenkola bitutte ssente kanonyi alimba n'Omumerika bwali. Omumerika takugamba nti agowa yamugoba lwaki naki. Omumerika Omumerika kati ffe tetukyali mu kirabu ye tumuswaza ye kirasa above sea level. Kubanga ye bwe kifo kyo in fact mutegeere abayindi abakojja abaga Khan batula muzikiti according to the money they contribute era balangirira nti Oluganda mirundi nti Katonda amujjulidde mu kifo kino takyaliwo akakadde nga ze kuba bazeewo olaba omuyindi omukojja omuntu yenna gwasooka okuguza mu dduuka ssente z'akakaana ekitegeeza kuba ku price yonna naye the seat according to their contribution. Kati ffe Uganda mu mawanga mikwano gya America twavaamu ekifo kyaffe baakitwala ajja banyigirize ekinaasembayo kiki mukulu ogenda ddi nokunavunzizaako wali akakiiko k'ebyokulonda kayingirirawa mu kuteekateeka geyeeno kambabuulire ne bagamba nti polobulemu yonna kuba tulabe waliwo abajja ne bagitunda kitegeeza eno waliyo abafumba intelligence ekintu ekisinga obukulu blackmail. That's why I'm independent, very complicated. Sina sikando. Intelligence. Waliwo mukyalo omu yali mulamuzi. Era mulamuzi nakati. Bamuweezi yabepanka kwa babuulirizeeko. Zaali ssente za national identity card. N'abazanyirako. Oli yagendayo. Namugamba nti ssente za national card. Tugenda kuzikozesa mu kalulu. Kozi balimba zaabwe bwe bakola. Muzeeyi ssente zinazaagala atya. Tazaagala. Babbi. Nakubira Museveni esimu. Your Excellency, is it true that this deal on national identity card, I should leave it because we are generating money for the election? Museveni akubulira. Yamugamba nti gwe kankuweereza ba special forces. Yamubulira erinnya lya Mugambe nti kankuweereza ba special forces bakuume mu office wajja mu muvumbagire. Very powerful man. Naye yajja yakomawo teyadda ekitegeeza alina monitors mu State House nti muzeeyi agambye bw'ati oba naye bamubuulira abo abaana bagenda ne babba ssente ne bagamba nti Museveni akuwadde RDC akuwadde ki naye batutumye tuyinvestigatingeko gwe kandidate w'NRM batugenda naye abaana babala kati balaba nti bane kankubeereko aba State House nga tobasangawo baba duseda bamonitoringa eri gye bavudde n'eno gye balaze kakati namukazi nene bamusatya amagezi yali yakola masters nga yafuna gundi pasi diguli tukola masters mu university zonna kakati ate nga imbiwandiiko yateekako nti gundi alina masters ekifo tebamuyita mu palamenti adiniwinga contract yalinnyayo bana kakati kyenkugamba nti scandals
zezitambuza ensi bano bamafia babeera nazo everything bagigula yani atulwanyiza kyobona baagala bansa banyima sente bangoba ku mulimu baagala ku scandal zababula. A scandal is very important. Tikakati gwe byabaka matasaana kuba mulamuzi byabaka mayavunaana beshi yenga wayise emyaka 2 tiyakwata yarepinga omwana kiriruddawo where circumstances after 2 years omwana goba kutte tanaba ekyobutasobola bwe kubeera mulamuzi kimugaana okubeera omutesitesi anti byonna wakalulu anti bamubulaka meyiringa golaba abefuddisi bamunyegako baina nayo bamunyigira. Waliwo omusajja bamuyitanga Kotu Waldheim yali secretary wa UN nga abalasa ne bamuzuula nti yali munazi yakolera Soviet Union concessions empitirivu ennyo mbotole kamia ayogera bogezi mbotole yagenda ngamba yindi najjayo ebintu ye n'abitunda naye ng'avumira tumugula mbayindi apolomotinga business ze alinga n'abayindi tebafaayo kubanga babimuwadde si manufacturer. Kati waliwo omukazi nga bamuyita Mere Nkata n'amugwamu yakoleza gundi oyo bwe yabeeranga mu kibuga mbotole kulale mbotole Kabene yekukuma n'abotole encha kyeyakola kamya kakati kwe tolowooza nti abapositioni ono ekyokubiri bwekyo batamanyi nti elections are a process now not an event. Organized election, account vote and announce it is not. Mbabazi yabakuba ekigo kye baali tebamanyi. Mbabazi yatuukako kugamba Museveni muganda nzikiriza nve mukalo Museveni akabeeremu sente z'otalina sindi ku muntu azikuwa kubanga Museveni yabala Mbabazi kamukunamye talidda kafune 000 yamugamba nti ntumira omwana nkuweereze sente okasigalemu bwatyo bwakabeeramu ne orange ye abantu Mbabazi yategeeze nti alina bululu kubanga Museveni kyeyakola abewa Mbabazi ono omwana gwe mbagamba nti bannange omusajja olwo tumukasa mwali muwadde sente yabba fayiro za Mbabazi. Museveni n'ategeera bani abawagira Mbabazi n'akikuba omulundi gumu amugamba ye n'ategeera maze okuba ttiimu ye talina gy'alaga bw'akapaamu yabaawedde kaka ne Mbabazi yali mugezi n'agamba mu luswalo n'agenda mu kkooti electoral reform bayise ensonga 10 abakooti nti ensonga zino nga ziteereddwa mu kulonda kuddako tebateekanga okulonda what was the implication kitegeeza okulonda kuli baakunalifayinga ne Mbabazi bamubba abasajja babalasi bano abaagoba abagezi okitegedde temufumbanga enva nga temuli munnyo ekitegeeza zino zemwafumbye nga temuli munnyo teziwawuumi. Judges disqualified Museveni's election in 2016 but the people did not know. N'omulamuzi Kanyihambe mabegaawo yaŋŋamba akabiri mukaaga bo baagamba kaddibwemu baga kaddibwemu lastidde ebyo abantu ne boogera olulimi awo ne boogera olulimi kyabo abalamuzi omusanvu yaleeta owamajira baganti sikaddamu eggwanga kalikwasa ate okaddamu okawangula. This is what these people don't know about Bobi Wine. Oh no. Museveni tasobola kudda mu kalule b'omukolooze. Why? Bwe babanga olemeddwa okufuna kuba bino byonna alliances zikola mu next election. Why? Mumala kumanya mwino mwafu was your defeat a result of splitting your votes oba ne mu bugato omusajja ali bawangudde kyembagamba zisigali mu opposition sidda mu banzibi I sit down and study kiki ekitubbisa nti okulonda si mukolo kanti oyo wabula process akaluka Museveni balina okanalifayinga kibula Bobi Wine nekyeyakwata kubanga eri process ti Bobi Wine omuserikale amuganye okusuda ekiryandongo Bobi Wine bamukubidde ku office ebiro ebikolwa ebyokuba abantu byali binalifayingisa akaluka era nja kuwulira so akakiiko kano ak'ebyokulonda olaba tekagenda tutegekera kalulu tekagenda tutegekera kalulu kali free and fair. You see political science ali bwati nti bwe kiba nga
akakiiko bakalonze nga toliiwo toyina mukisa kuteekamu babo kati mwene embeera gye tulimu nga gavumenti erwanayo bannange olutalo oluli wano olutalo oli wano bali mukweyagala bali mukusimayiringa bali mirembe nsula sebase anti ne Yesu yabaga nti mmwe era mwebase temusobola kusabako nange ebisaawe ye byali alaba baali babiraba ndisinga ngene mwekeza olutalo luli n'embeera entwala mwekezayo era nabandika akatabo kange olutalo luli mu 7 succession of the blood akutukajukira twakasoma olutalo luli wakati w'ababbi ne muwoozi ye muwoozi akimanyi ti obubbi bugenda kusuula gavumenti ate bantu bakkiriza kulekayo kubba kuba Abamerika bakwata sente zabwe ebulaya zonna twava bani gojitaya kuzanya muzungu alina kyakola natya tebalinyayo kati sente balina kubba muziriwo wano erekyo bwe anti organic case bagikuttiramu is the only viable option to get money balina kutta bantu baabwe nkuguna tugireke nze nkyayagala okuba omulamu tebanona wano olwa organize kakati ono yabakamu toyinza bantu kubira Bobi Wine mu nomination akalukaali bakanalivayinga you cannot nominate a barefooted man I tell you band dress properly ebyo byonna ebibalekera kubanga bamubula kameringa wasiba besije gondi baite bayinza bumukola bali abavaawo kigundu ne bayina dent era kasujja okumukuba abo bamatembe nga bagala okuba buli bayina kampuni yaabwe bali tanandawula monitor ne kuba empapula zonna ne baziwa sente nezikuba kasujja ekyamukubira kyali kimu ti omusajja bwe bakompitinga yali mugezi n'asiba sente zaki z'electoral commission nga tugenda okuba obulunaki in case nga tumwezezza nnaku 9 kampuni yabakubirako previous yekuba we yabazanyira sente ezi ne bagamba okulonda kutwegere kaya temukola nabaga mwababbi nze sibalaba nga kumunziko I cannot go to parliament to embarrass myself that we should change the date of the election. Bamatembe ne badduka ne bagenda kakati Museveni abayita kana akalwani akakuba ti company gondi je mubamu katumba wamala yali mu police bulire alegiti corruption bali batuze ne South Africa ayigege nalagira bakomewo sente tewali kirala sente bafiirawo sente so olutalo lulyawo ku sente cause money ababbi tebamanyi kusuubula nze nompa bilioni 3 mu bbiri za mmwanyi nompa amata nga nze nga inako monopoly enyama nze inako nga ngwanje tebalina management babiteekayo ebweru kulimiti alivolism ebizimbe sakunyumiza omusajja yagenda okujja sente mu banka Malaysia kakadi ekyuma nekikaluma nekiwogana you are wanted emisinde gye yatyekula okuve ku luwampa yateeka mu kakada gyeyo sente nekimwedde boozi ono gundi ekyanda kimanti edota bali baligamba nti pick your money mfochoga pick your money you are wanted yafumuka emisinde abambala bamulayi kandiho kasomeyo layini emu wano kandiko tasobola kugenda mu mulimo gwebweru watuleetedde geyeena wano erinnya kandiko tirisobola kuyita mu banka yonna mu nsi era kyobola bamukomyawo wano asasula mu za Uganda siziyita mu banka abazungu ensi bagisiba again at the crossroad omukukunavu yawandiika ekitabo kino again at the crossroad yalaba olutalo ffe tutalaba who keeps Museveni in power. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Hey, Mukukunavu, watandika ni opposition. Nti the opposition is fragmented. Jemujjako omukulembeze aludde muyinza. Mbadde mmanyi ogenda tugamba kana akakiiko ke kamulemezaako kana k'ebyokulonda. Oyajja kudduka. Wakati aba opposition bataddemu abantu babiri bagoba aba Museveni. Museveni yawadde chance. 2 nze nabaga nti mu kakiiko k'ebyokulonda muwe abantu ab'emyaka egy'enjawulo nga retirement bwetuuka tebagenda mulundi gumu. 3 Buganda konna okayiwe experience kati eba yaki bano gye bakoze.
naye ono bamubaza nti ababe babagobye ne bateekamu abaabwe ekigendererwa kye waapi kye baamukubira bali abagenzi nti bali yesinga ekibiina kya Bobi Wine nga kya Museveni overreact n'agoba Lugondo overreact n'agoba Lwakojo kati Lwakojo n'ategeera nti atondo nkyamukolera ekirungi ng'ate yalina data lwaki mukazi we yayitamu Lwakojo yali musibye wanda hausalese nga talaba bantu baleseemu abaabwe oba n'omusanvu bamukubye dda ye yakkiriza ne kidda mu ssenta kuba Aisha yekka Lubega ye yasigaddewo wansi yefune kuli kakatalaba nze Bugero singa tewabaddewo nga bafumbe emmere oyinza obutalya kubanga bafumbye gy'otalya kati when you get a chance oba wooli nolanga bateekako ennyama nga togirya ga baneze sirya nnyama muntereko ebinyeebwa ffe twagenda ku ddiina e Rwanda tukyalite mu maka ga Pulezidenti Kagame omuntu najja nanga nti mu Rwanda temuli wesi oli emino gy'amatooke meka nga nali njirowoozezaako ndya nnyige. How many pieces of banana do you eat? In Rwanda we don't have west. Ujire n'ogimalawo. Toleka sowaani, toleka mmere ku sowaani. Kakati gwe wali okezeka emino gy'amatooke gy'olya. Another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged election or where the incumbents refuse to concede defeat. Area fragmentation. Bonna baba babe. Bobi Wine musirizi wa atimba geena. Kampala abadongo ebijja mu ebiri. Why do you wait? Nti kati bamukozeseza ono be yagobyemu ababbi. Finally, the third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. Yes. Ekisooka nesi wano era eno Burkina Faso gy'oyogera opposition teri wano ame ya mukulu wano Museveni yaba containing Bobi Wine ame ya mukulu kakati Bobi Wine yagirayo petition yajayo yaje owinye dollars gale nga insisting nti era I can pronounce myself owinye dollars ne code was under the influence of two younger people era be bamutumemmengo atona agujjeyo simanye bakikirizibwa mu ddiini okutuuma omulambo erinnya nedda omulambo baguwa bagusomera batuma mulamu kusigibwa kwa bafu kakati madini amalala yezo okubatiza omwana asanga afudde kakati robatiza kati owinye dolo yali agenderera kinga Bobi Wine ajeyo omusango obyo obufuzi kono byakola Diota bimanyi kona we yali akola nga Diota manya ali no owinye dolo nibajja mu ekya kisaaki kakati opposition yawanire mu ngalo za Museveni bweti era Bobi Wine byakola byonna bikulaga nti mutimbi wa geyeena ekyokubiri nti disputed elections lemera mu buyinza nga bakuwangudde abekenya baga nti muyita tutatwala na kulya kyabuwe kya misana ayagala kulemerawo agende kwenda nyumbani yako nyumbani kwenda nyumbani kakati yakola ki wano tikinabeerawo abakuba na 60% 70% tuyinza kuyomba asatu naye if it is 51 nge Ghana ne wane Kenya nga bali bayina 49 mu biyombe n'Odinga Iran waliwo okulonda 40% n'etalonda ne Ghana bali 40% ebibuga bya Iran byali bikutta omuliro awo olwanirawo majini tono ya kitegeera ddaba kubya majini nnene y'abakubya why tayiza kudda musire mwana gondi eyo formula yawe okusipulating tusoke tumubuza obululu genda muri yenyo nawe genda muri na tumubuza obululu tekola tuve wano mukuku nava ekyokusatu maje kujjako government gasobola mujjako galijjako balala okujjako mulete ekiteeso mu parliament musimanye president bamulondera mu parliament awo wali koma naye bwe kibanga kikyali okujja amaje mu parliament gende amaje 10 mu parliament ku mulembe gwami wobote oyito joko yatulanga ku side ya DP mu opposition oyito joko yayimiranga nga ne speaker tamuwadde honorable speaker sir Watagira I'm afraid if you pass this bill as it is tomorrow will not be in the seats you're occupying now next on the agenda twakidamu
Next on the agenda. Betakule kuba waliwo abasente betakule era basokola be bali mu bye. Abetakule. Omukukonavu katumwesonyiwa olwaleero. Katumwesonyiwa olwaleero. Betakule. Tujja kutandikira